ku Lwomukaaga lwa wiiki ewedde, Isaac Ssemakadde Kimeze yawangula obwa pulezidenti w'ekibiina ekitaba bannamateeka bonna mu ggwanga ki Uganda Law Society. Kati bannakibiina ki Forum for Democratic Change FDC abatuula e Katonga bamuyozayozezza olw'okutuuka ku buwanguzi buno. Kulwa PFF tumuyozaayoza olw'okuvangayo omuntu alwanirira eddembe eri abantu bonna n'okuba nga agaba obwa looya akola omulimu gwe n'asobola okugukolera ku bwereere n'asobola okuyamba kwabo abantu ababa n'ensonga nga z'amaanyi naye nga tebalina muntu asobola kujja kuyimirira mu kooti okubawuliriza. Ennaku zino ekirabise nga tekikyalabika nnyo. Bano basimye bannamateeka okuyimirira obutengerera ne basalawo ekituufu. Olw'okuba nti baayimiriddewo mu kutiisatiisibwa ng'essente empitirivu babagamba emisango gyammwe temujja kuwangula misango mu kooti nga mujja sayidi eno, ne basobola okuba nga bayimirirawo ne bavaayo n'amaanyi ennyo okulaba nga baawangudde akalulu. Wansi w'obukulembeze bwa Ssemakadde, bano bagamba nti balina essuubi ku mpeereza ya bannamateeka okutereezebwa. Ekitongole ekiramuzi, ekitongole ekiwaabi ky'emisango, ofiisi ya Ssaabawolereza gavumenti kafuuse akakundi mu luzungu ke tuyita kateeru akayambako okumenya amateeka. Ennaku zino kyafuuse kya bulijjo okulaba ng'omuntu osibwako omusango gw'obutemu, omusango gw'obutujju, omusango gw'okulya mu nsi y'olukwe nga giteekebwa ku bantu abatwalibwa ng'abalabe aba NRM. Era bagamba nti n'eddembe ly'obuntu lyakwongera okutumbulwa mu ggwanga ate n'okuteeka amateeka mu nkola. Ennyingo ey'okuna ya Constitution ya Uganda eyogera ku kukuuma n'okutumbula eddembe ly'obuntu, ng'era ekitongole ekiramuzi ekyalibadde wakati n'omuzinzi n'obuvunaanyizibwa obw'okulaba nti ebintu bitambula nga birina okutambula kyo kyawambibwa. Wano we banokoleddeyo n'abamu ku bannaabwe be bagamba nti baasibibwa bwemage ssaako ne bannakibiina ki Nuupu nga nakati bakyali mu nkomyo. Tulina bannaffe 36 abali mu makomera ag'enjawulo Kitalya, Luzira, abaakwatibwa ne basibwako omusango gw'obutujju era nga bagenze ogenda okubangulwa mu misomo gy'obukulembeze e Kenya. Era waliwo n'abalala abateekeddwako emisango egifaanaganako bwe gityo nga bannaffe aba Nuupu. Wano we basinzidde ne bakubiriza bannayuganda bonna okukwataganira wamu okulaba ng'eddembe ly'obuntu lirwanirirwa. Nti obudde busuuse tukube emmeeza, obudde butuuse eggwanga lyaffe tulise ku kkubo ettuufu. Tetukyalina budde bwa kubeera ku sayidi ey'okusirika. Munnamateeka ono Isaac Kimeze Ssemakadde eyateekirira nnyo bwe yali puliida wa Stella Nyanzi, era okuva olwo yagenda atandika okukyusa endabika ye okwawukana ku bapuliida abalala okuviira ddala ku nnyambala. Jennifer Kabaale agaffe eyo ku Spark TV.